live and direct mukati program mukati ebere yingiddewo bafani bafege bali mu background bakubo bato balaba ne ajaluna jali mu Muganda ajaluna jali muganda nge Angel wali Angel Boutique oyo so Bukenya promoter Bukenya naye wali so tugenda kubanga tumenya menyeso somesa oteka Bukenya yeyambula bonna je bali Bukenya yeyambula nedda echande mwekola ki yale sechi sponsoring ateba tegenda ebere sponsor mu bigambo kale mawono tukasebo nzensa sulirawo sebo ekyo tukimanyi wano mutude dewo zasirawo wano sebo by the way ebyo mu ekisibya echande mu restaurant yesa sulira wano mukolira njagala oti Allah bagosa sulirawo nawe kanyini akute kamera Faruku yalira alaire ki oba yasasulira wano wani no gama sponsored by bwetugira ngolo tuba tusasudde neki bwetugamba sponsored by emirundi emeka okay olwo tuba tusasudde bulijjo ogera emirundi emeka bulijjo mpulira nolanduka eno nono yeyanjude Faruku naye alanduka bibye nono chairman naye alanduka bibye munno kwasaganya munno mukola emirimu nolyo wa page araninga page naye ogera ko noyo tuwagira buli kaseera nakatutuva kola orders nyito sema simo kiri olusani yaba ebigambo kino kyoli alero tekimala naye ebigambo byo gambo nawuliriza kubanga program etambula nnyo program kati etambula nnyo buli wochogerako mu lunaku abebulaya mbayite bajje bakole shida mukola biki kwecha ne mukola biki what kaso kanyonyole kwecha ne mbakola biki echande mtukola tufumba tukola ensaniya era mujazira bako mukuru atadde muko kasero babeberu mwe mwamwadde Jamiro ya atadde tukola ensaniya tukola pilawo nkoko pilawo mbuzi chicken pie pizza migati chapu donuts migati byo chimu chona ebiwoma byokuwoma biwoma kambuze mbaba wadde kale wadde atusasulira watutuula oyi wadde atusasulira watutuula naye olw'omukago olumu atukulyangayo juice omukulu oyo ajaluna amaze okwerwanako bannange H&M aja nayirwanyeko era njalo bategeeza mwenna H&M eri wano e Makindye mujje mulye ensaniya mulye emigaati buli kimu naye katulungi jamanyi ekyo wano oba motoka oli kikaki enwanguli nze bwemba motoka ndi eno Benz zola Lailand wagirabako ezo Lailand ziufa ne baba mawoli toli walero yewasa motoka oli chi ogamera ida bwemba motoka nze Lailand Duncan ali battery Lailand olikona ko nogweri Duncan ali akatono banzi ziraga mu kulya kwa abantu myakasiyo simanyi bwani bupaso bwani bandi okajiroti era nkubya kama wali muntu wa myaka 37 sokolende akoza ati kani waba motoka ki okugambe buno buspace buno buspace buno buganyegenya buno bu markets kabakanyira nenga baba okakuba mu kinya era ngambi bano yalabika mugongo gomu muganda wange ono naye ngere ntabwe erabika yavudde kubanga kali awo ka battery siri wamawe yanjye amanze nne kizibu kimu edda bagambanga obutasoma bulumu okoze ne kati ngenda nfune ekyokulabirako nga ye mukulu mawa manyi botunoseno amatulinga motoka emotoka inokola service tegeza n'omuntu okusinzira ku bintu byetuli edda betutalyanga bintu byetulya saawa zino biberamu ebiragalalagala kitegeera mbo yanjuli enze Duncan era nga ntumira ku bakyali baffe bonna abali US abali Canada abali Turkey nembaga nti mujje baliko Ruth Tako gamba otya Olga Ruth Canada Olga Turkey ne Kungu Simon Kata mbagala nyo waliwo ne Sekamate yangambye kwali yali mu Golden Band mwogera ali mu America jali ne bakyali baffe bangi nnyo babeerako saawa zino nsonga kubanga tambula bulungi lwosani aluze kyenvula nti mawata kyateredde asagaasagana alinga kabiri katoleko okay nenebaza nnyo omukyala gwe bayita Shapiro atugulidde osanya ole mulabako babalumbe wano
Solusaniya ensaniya. Kakati njalo kutegeeza ono akyaka ino olusaniya. Juice wafaliwa. Ono ng'akyaka ino. Ono ng'akyaka ino olusaniya. Ulira. Nowe mirembe kati kuweddeko. Ngenda kwebaza Shapiro. Olusaniya lwaffe tulufunye era wenjogerera kyetugendako ne nebaza Odessa okubanga ne soda letu mufunye. Shapiro tokomye kuno kokka ne juice atuuse. Nange nyongerako okwebaza Shapiro webale nnyo bali ddala era olusaniya luno olaba kyengene tukola olunaku lwa leero era nze luno lwange nzekka ate era ngenda kuwa ekirabo kyensuubira okukuwa Shapiro okusinza bw'otubeereddewo n'ebbanga ly'obadde otufollowinga waliwo wano ekirabo kye muganda wange Shapiro. Oyina sente zigula ekirabo nawe. Sitya sente kino sitya sente ate waliwo ekirabo kigenda munyumira nnyo. Shapiro yaŋŋambye mbu ayina ekintu ino obuwanguzi bwe n'agamba kasamiko. Tudde wano gwekyandyemu wano omusajja gubadde akaayana Haruna ono waŋŋambe ne juice amuli. abadde akaayana lwakuba talina Haruna leeta egundi leeta emmeeza tojja kutunda butunzi mmere emmeeza Haruna mubiru Aleeta. aleeta emmeeza Obwezito bwe ziri muganda wange Shapiro kyakabi nnyo nsani yazingirawo. Oba Shapiro tumukufu. Shapiro yagamba Badensa banze. Ekirabo kyenadde njogera ate tunayogera kani njogedde ku kirabo Ogambye ensene. njogedde ku kirabo Muganda wange dada. Banaye temuvuga Shapiro kundowooza ya Shapiro genda ebintu engeri gye bitambula. Shapiro tumuwe rifari ono agende naye. Agende tegula lefu. Ayinza aliwa. Shapiro agende ne refu. Shapiro agende refu kubanga si wabi ate ensonga za refu ono ziraba. Ayina banja bakutayiza. Shapiro ali. Ayina banja Shapiro ali married. Shapiro mukyala wa Tikita. Shapiro ali married mukyala wa Tikita. Nera banja bakutayiza. Tumiddeko Shapiro atwale mukulu. Omuganda wange tanneeyanjula. oyo maliga David Lutalo Wacheze ni beki. Yali dameja. Yeyo. Abatulaba mpozi mu mbozi yo mukati. Ya. Lunaku lwa masanyu amanzaali mangi Eh. njagala mpozi okutuusa okwebaza abo bennyini abakatususizaamu abakatuyiyemu mpulira mukyala Shapiro n'abalala bakulira akantu kano ketugenda mu maaso nako ndoza tulina emiramu mingiko bamuyita Odessa wakasoda omukulu wakasoda Odessa weebale nnyo Kyakabi. Mwebale nnyo kubeera nti mutubeezaawo simanyi babanyinayo ku maanyi agakende kuddagala erikendeza ku maanyi Oyina mangi. waliwo baganda bange abatanto complaininga nti basusizzaamuko Babirina. bagala nabukyo ekipimo kikendeere amanya nga bulijjo Ali Farouk bwe tujja wano tuba twagala kuwa nsonga ezikwata ku ggwanga lyaffe Uganda n'ensinga bwe yeetoolodde naye nze nga bulijjo ntumira bannyinaffe ne baganda baffe abali mu mawanga ag'Abarabu abali Dubai abali Jordani abali Qatar bonna abakola emirimu eyo mawanga g'Abarabu mwebale nnyo okukola era mwebale nnyo okuweereza akasente mu nsi yammwe Shapiro nkwebaza nnyo kubanga otaddeko ettaffaali Shapiro atutaddeko ettaffaali si leero wabula okuva puroguramu eno bwe yatandika ettaffaali era tumwebaza nnyo omukyalo ne bannaffe Odessa n'abonna abatufolowinga abateeko kadata ku simu data tagulika ennaku zino muganda wange kubanga ali ku percentage ndooza 12% gye bateekako so tubeebaza bannayo kubanga eyo bonna bannayuganda abala puroguramu eno mwebali nnyo mwebalire ddala Farouk. Alright. Tweyanza nnyo tweyanzege ne muganda wange waliwo omukyala bamuyita Arafa ali Ukao ali London yangamba weeyo omugaati Arafa ne tweyanziza nnyo okubaga munange otuwaddeyo omugaati era tugenda gulya omwami ono era njalo bategeeza abayisa obubaka mu ye bambi si musajja mubi era ebiseera ebisinga atutuusaako n'olusaniya yaluleese yalwogera wiiki naye wiiki eri ne tutasobola kukola ki lufuna ne leero lukeereyemu naye era alutuusiza waliwo eyatuwa sabbuuni naye era yamwanjudde era tugenda mufuna gundi aliwa namba emu ne Devico ne namba emu ng'embeera ya korona eno bweri okuba nti lockdown emmotoka olwazitadde embeera yabakalubiridde olwaliro tebali ku pano era bali ggulu bagenze ggulu bamazeyo wiiki namba batambuza na bigere
n'osonga naye tukola enteekateeka kulaba nga tubeera nabo wano. Ebintu by'eggulu si kyabagala. Twali tuvuma bagenda eggulu nga David Komunda batanyega n'engamba emu. Kumbe nabo balina enteekateeka zaabwe zigenda okukola ki? Okubanga bagenda eggulu. Era njogera bagenze eggulu era bankubidde ne kati bamazeewo wiiki okuba twakola emboozi kati. So nti kati embeera Tanzania ziri mmeka? Ajja Haruna mu biruyi ono gwe mulaba wano atuweerezza olwaleero naye emmeeza talina. Emmeeza taleese aleese ekitebetebe. Otegedde nti TV. Ali we bali nyo bali Batumikire koko tusoke tukupesho. Lwaki mwabisaba nga temuna wakutuusa? So baganda bange yono haji atusavinze naye bojja Haruna mu biruyi yono tugenda kakasa oba biwoma babalungu. we bali nyaka Amerika na kawo Moza Ajja Haruna mu biruyi ono musajja talina kuzina. omukyala gwe bayita Shapiro Talina kuzina asogena wali ku dduuka Omukyala Shapiro. yogera mpala bu Shapiro ng'oyogera bu Shapiro. Naye bannange Shapiro. Shapiro atukozeeko natuwe 10 na Bannange banja. Shapiro. Naye tonoonya Shapiro ku mukulu. Madamu Shapiro. Oyogera bingi. Shapiro era yabawaayo luli. Yatuweza nabbanja. N'agamba essente Tugamba mutemuddakanira bya nabbanja. Zamwezi omulabo omubiri. Ebyaddala. Nze ne munyama mawa n'agulenga tempi. Era banyindi yavudde eggulu. Twava wano nga gavumenti etugamba lumbu yemuleese. Lumbu yemuleeta, lumbu yemuleeta. Kakati kye twagala otegeera kiri kitya lumbu ye yamuleeta teyamuleeta. Kumanya eyange otegeera eyange gavumenti terina lumbuye teyamuleeta. Siraba we yamuyisa nga yamuyisaawa. Gavumenti erina lumbuye. Tutemulina tulina amaaso twalinda abantu basula ku kisaawe tetwalaba lumbuye gavumenti mulina. Tena lumbuye? Temulina. nabadde ngezaako nnyo okufolowinga ebintu ekuva byatambula okuva mu ntandikwa kuva ennaku z'omwezi bakwata lumbuye zaali ndowooza oba 3-4 around there bwe bakwata lumbuye abamu tetwasobola kumala lumbuye lwaki bamukwata sebe ne bijja nga bitambula lumbuye bamukutte empapula talina n'ebintu ebifaanana bwe bityo gavumenti ya Uganda yavaayo ng'eyita mu musajja gwe bayita minisita Olyembo Okello Olyembo n'agamba abantu najja ku media center n'agamba abantu n'agamba lumbuye zinagenda okuweera enkya ssaawa 4 nga mutaka mu ggwanga era twakolaganye ne gavumenti ya Ttake lumbuye tulina okuba naye wano mu ggwanga omusajja y'omu nga wayise ebbanga ttono najja n'akomawo n'agamba lumbuye tetumuyina owulira ssebo ku mbeera ya diplomasi abantu bonna abawagira lumbuye ne bannayuganda abakkiririza mu lumbuye byabadde akola saawa zino baali badde babanja gavumenti ya Uganda bagibanja lumbuye mutegere statement yange baali badde bavaayo ne basaba gavumenti ya Uganda producing ani lumbuye kubanga mu protocol ne diplomasi ekyo tekikkirizibwa era Olyemu ne gavumenti ya President Museveni betaaga okuba mu mbuga baproducinge lumbuye otegedde ekyokubiri twali tukyali awo omwami omu ku bakulembeze ba Nuupu n'agamba agenze Ttake kwogera ku nsonga za lumbuye bale basobola okukwatagana ne gavumenti najja n'agamba bafunye looya agenda okuba middleman wakati wa gavumenti nabo asobole okwogera balabe engeri gye basobola okulaba lumbuye ne statement yagamba twagala tusonde ssente ezisobozesa okulaba nga tumanya lumbuye waali oba twogera naye Faruku abantu abolaba abasonda ssente abantu bamala mu Bulaaya omuntu n'amala omwaka mulamba tafunako omutwalo gwa $. Otegedde omutwalo gwa $, tegukoleka muganda wange Zaake gwe njagala ennyo ne gwe nzikiririzaamu yajja n'agamba abantu basonde emitwalo 7,100 olwa $. Faruku essente si za bulijjo bwe yamala okwogera ekyo wayise ennaku nnyingi sente abantu bazisona ndi shuwa sente zawera dda ndi shuwa zawera kubanga emabegako ennaku nga 3 gabagamba bulayo omutwalo gumu gwa $. Ate nga lawyer gwe bagamba yabagamba nti amanyi lumbuye waali bagamba ayagalako deposit like hafu kitegeeza hafu bali maze kola ki ogifuna tovangayo obujulizi Faruku sente osaba zaaki
ku muntu just emitwalo 7 n'olukumi ogimanye ejja dola Lumbu yali ludda wa kulaba ku muntu Lumbu yali ludda wa watu otegedde from my understanding abakulembeza ba Nuupu abali mu ttake tebaagala kubuulira bannayuganda nsonga ntuufu eriwo kulumbuye otegedde era tebatusiriwaza otegedde njagala mwami Zaake ne munne Muwadde abali mu ttake bave babuulire bannayuganda Muwadde tali wano Muwadde ali ttake yagenze babuulire bannayuganda kiki ekigenda mu maaso si kudda kubuzaabuza musonde ssente ate mbabuulira kino mwami Zaake ne banneezo ssente ze mwasonda ez'abannayuganda n'abantu bawerwishaza abasuubira abagala change ssente z'abannayuganda temuzizannyiramu nkubuulira temuzizannyiramu kubuzaabuza kubanga Faruku osasulira ki osasulira ki kyotannaba kumanya nti weekiri lubetali yettake mu ndowooza eyange nyina ekirowoozo ekigamba gavumenti esobola kuva ku makya negamba nti Lumbuye tumusuubira okudda tumuleeta otegedde dakiika 2 ne beekuba nti tebamuyina nze nyina ekirowoozo ekigamba gavumenti ya President Museveni ku nkolagana n'amawanga nga ttake esobola okuleeta Lumbuye mu ggwanga otegedde naye ebigendero bya gavumenti ku Lumbuye biri ki otegedde ebigendero bya gavumenti bweba Lumbuye maze omukwata for example bweba gavumenti yakwata Lumbuye nemuleeta mu ggwanga lino Uganda Lumbuye kata kyali threat eri eggwanga wabula abaali bawa Lumbuye information ye threat kitegeeza solo mukwata nemutereka netandika okunoonyereza netandika omugira ani yakuwa information no otegedde so nyina ekirowoozo ekigamba nti gavumenti ya President Museveni esobola Lumbuye era Lumbuye ayinza okuba bwali wano newola nsoose okusiriikirira soose kwewuunya mu bubuka oyo omwami oyo maze ebbanga nga bagamba nti ekibiina kyabwe oba akabiina kaabwe ako kajja kubuzaabuza bannayuganda ne mbagamba kubuzaabuza bannayuganda kagenda kukola ebintu byonna ebisoboka okulanga bannayuganda enkyaba bavuga babaze eno luli ne babasuubiza okuwamba Uganda ebeere ne president omupya ekyo ne batakikola bazze basuubiza ensi neggwa kati nga tuzze ate yennyini omuyidde wa Nuupu bulijjo njogera ku bantu ba Nuupu wano ne mbaga nti omulimu gwabwe omukulu kubuzaabuza babuzizaabuza abavubuka ne babuzaabuza abantu tuli ku nsonga wadde wano ensonga y'ettaka ettaka balinyaga bagenda ne baleeta ekintu kya Lumbuye abantu bonna ne bava ku ttaka ne bava ku ki eggwanga lyonna ne libeera ku ki ku Lumbuye nenze ngamba bwe nti tiwaswa ne kato bade baba bamanyi Lumbuye waali waswa otegeeza ki ne kato otegeeza NRM ne Nuupu NRM yewaswa Nuupu ye kato bade kokubanga bamanyi Lumbuye wakola ki waali ngamba komu ku babiri kulina okubaako abo ababiri bade kokubanga bamanyi Lumbuye waali lwaki ti botunuulira abasajja ba Nuupu enkola gye badde bakolamu ebintu yasooka n'avaayo omubaka w'ekyaddondo eyaddira gundi mu bigere eyaddira Bobi Wine mu bigere muwaddanku nnyingi n'alaga tugenda balooya be tuteeseteese era kakati tugenda kola ki kugoberera ensonga za Lumbuye bo ne bamaliriza ne batugamba omubaka Zaake agenzeewa ttake Zaake ku mbeera we bagamba nga abantu abo baba nga ddala si balongo babiri Zaake tasobola kubeera n'amanya nti Lumbuye bamuleeta ali mu Uganda n'atakigamba bannayuganda Zaake Nuupu tesobola kubanga emanyi bulungi nti gavumenti ya Uganda yaleeta gavumenti ya ttake yawaayo Lumbuye mu mikono gyaki gya gavumenti ya Museveni ne baba nga tebakyogerako kakitegeeza waliwo okuteeseganya kwabwe waswa ne kato bali batudde mu kasenge Ssaalongo w'ettake pulezidenti w'ettake batudde Ssaalongo agamba mubawadde nakati bano waswa ne kato bagamba tumulage Nnaalongo akayanira omwana we bannayuganda baga nti tetukola ki Nnaalongo akaaba be bannayuganda n'abantu abagoberani Lumbuye naye waswa ne kato kyentegeeza NRM naki ne Nuupu bamanyi omusajja oyo wakola ki omu ku babiri si bombi bamanyi okubeera nga NRM yemanyi Lumbuye waali anti NRM ebeera kubanga yemanyi Lumbuye waali kubanga Lumbuye alina gye yava
gye yava basindikayo omubaka oyo yayogera ki Zaake ayogera ki Zaake yagende wasalo ate ndeka nkubuulira ekito wegambire nti abasajja abo babuzaabuza tokimanyi Lumbuye lwe bagamba nti atonnya ku abo gwe bayita principal oba principal kuki okimanyi principal omusajja yali ajjanga leero principal nga yazzenga jjo n'ebintu byapeninga bingi awo abasajja abalala bonna olunaku lwe lumu batujja ku ky'ettaka bannayuganda baddemu buzibu bwa kaaba ettaka lyabo baleesewo ekibooziboozi kya Lumbuye bwe tulamanyi na Lumbuye gyali naye ze kyemmanyi Lumbuye bade oba bali mu calculator ebala ng'ayakola 2 n'akola kibumbi buna ntipuga nazinona bannayuganda nkimanyi abamu bwetwogera ebintu batulaba bubi oba balaba ku programu eno basogama naye twogera amazima era nkuwadde ekyogeragako nti omukulu oli bulijjo ayogera naye kati avuddeyo n'agamba kalukireta zikaaba zigamba kwabagamba babaleeta mwenda be baleeta ne ku mwenda okwo tekulabikako naki n'omu Bobi Wine kumanyi galina n'abantu abamugoberera njagala ombuulire pulesa ki kye yanyeze kiki kye yayogedde namuyidde kati apaayira ku kamiliyoni muva gy'okupaayira ku nsonga z'omuntu aliwo ali mu buzibu namuyidde we yavuddeyo okwogera yayogedde ku kyakamyoni eyo tujja kutuukako naye nze mbagamba Wasswa ne Kato muleme kubuzaabuza ki gwanga Nalongo ayagala mwana bannayuganda Wasswa ne Kato muteese kubanga kati olaba ekiddako jalaba nga Lumbuye batugamba nti ate Lumbuye kati ali mu kooti bakugambe nti Lumbuye ali mu kooti ne banagenda omutwala mu kooti ng'era baleeta buleesiku naye ng'ensonga zonna zaggwa nga zaggwa okutereeza saagala kulimba nze sirimba gwe njala ombuulire abantu basatu kati omanyi nti oyo singa okuvunaanyizibwa ku bantu abo ye Nuupu kubanga gwe Lumbuye muntu wa Nuupu Nuupu tesobola kubuuza gamba nti byattaka ndi omusajja aliwa kubanga ye yamukwata Lumbuye kikyenjagala otegeera Lumbuye gavumenti y'ettaki tesobola mulaga ba representative abagenze ettaki ne bamulagako Justin anti kyenkugamba ti Wasswa ne Kato be basirikidde Lumbuye ensonga za Lumbuye nze ngenda kusooka nebaze bannayuganda bafaayo okusonda ssente naye lumu ssente zimusonda oluusi zinnuma mwe temusonda ate mwabasinga okwogera twasondanga bwe kyetaagisa naye kati toyinza kuŋŋamba kusonda ssente za Lumbuye nga tombuulira bifa ku Lumbuye toyinza kuŋŋamba nsonda ssente za Lumbuye nga tonnambula bifa ku Lumbuye owulira saawa zino ne muganda wange kuba nina bakyali bange bali ettaka baga muganda wange abeera ku biiki neyekubya serefi era ebifaananyi biyina yagendayo kulaba ensonga zago muganda wange mubaka w'emitiana mubakawo si mubakawo ne Lumbuye si w'emitiana nze ebintu kati Zaake ebyakola ayinza okuba si mubaka wange kansigale mu Kampala muno so nti nze mbadde ŋŋamba nti bino ebintu byonna tugenda kuwemuka tugenda nze sobola kera kumata nemugaa nti Lumbuye ali ttake puresha abantu gye bataddewo ettake mpitirivu nnyo okitegeera mu nsi ezeetoolodde awo nnyingi twandibadde wakiri omukulembeze wa ttaka ajja n'agamba nti bannaye Lumbuye nze nkola ki nze muyina naye okuva abantu bebatandika nakati bakyekalakaasa abantu bekalakaasa mu nsi ez'enjawulo tewali yali avuddeyo n'agamba nti Lumbuye wuuno nfuna mbuloya yasabye ssente nze nina ekintu kyembuusabuusa mu nsi kubanga mubonga nti looya yasabye ssente ng'oli ttaka looya gogenda okukozesa mu America owulira n'osaba abantu emitwalo 7 naye emitwalo 7 nze mbadde manyi nti gwe ogenda okufuna omusango oba okuvunaana omusango oba ofune looya oba otegedde omusango gwo n'ofuna looya naye sabaga nti tewali amanyi musango gwa Lumbuye kyekisooka ku lugambo Nuupu lweyina kuba Nuupu yasinga aboogezi abangi ku social media singa twamanya nti omusajja ali wano bamuvunaana kino beetaaga kino owulira naye muganda wange Zaake naye ye mulamu Lumbuye mulamu ate okuba mulamu kuba tetumanyi waayo ate okuba mulamu naye muganda wange olwatuuka ettake bw'ati n'agambira abeetaaga emitwalo 7 tusonde owulira olwatuuka bw'ati pa emitwalo 7 kati muganda wange ogenda kukuna mange nkyalukedde ku makya ne bagamba nti Lumbuye wuuno simanyi bannayuganda bwogenda kukwata ssente zaabwe zibaddize nti banebuli yampeereza ziizo owulira njanya tukole ebintu saganya twekube mupiira abantu abeetaaga sawa zino abantu abeetaaga enkyukakyuka bangi era buli kimu kye bakola oba ssente oba ki bakikola kuva ku ki
mutima naye bwe muddawo bazanyirako kaliyoki nenga ye lumbuye ayinza okuba litatu. Kino mbadde sikyogedde gweokimanyi nti nze naakalaba Nambooze oyo ng'ayimirira mu paalamenti ng'ayogerera bannayuganda abali mu nsi endala ababonaabona. Waliwo munnayuganda gwe bakwatira ejinyi mu paalamenti awo walabyeko mpuuga bukya bakwata lumbuye kyegambira nti Wasswa ne Kato bamanyi we bali nga bakireese mu paalamenti munnayuganda ayitibwa bwe buti muyite minisita kubanga ekyo bakisobola muyite minisita ajje wano minisita oyo ow'ensonga mumuyite ajja annyonnyole munnayuganda gwe bwakwata gwe twawulira lumbuye ali luddawa wakirabyeko mu paalamenti bonna basirise kyekugamba nti lumbuye Wasswa ne Kato be bamanyi lumbuye waali. Ndaba waliwo protocol bw'oba ovudde wano mu nsi yonna ng'ogenda mu nsi endala okubanja omusibe bw'oba ne looya ova wano n'ogenda ne weeyanjula nti nze nku nnyingi muwada n'ogenda mu ttaka n'okwatagana n'ab'obuyinza mu nsi gy'ogenzeemu n'ogamba nze muwada nyina omuntu waffe bw'ati ne bw'ati musibe waffe badde baŋŋambye bamusibye wano ne bakuwa we forward n'ogenda mu poliisi n'ebitongole ebya security naye okuva gundi lumbuye bweyagendedde ku bino oba nowulira nedda sokoolirize yagamba yali agendedde ku parliamentary balina delegation yatuwa amawulire agakakasa nti ensonga za lumbuye aziriko otegedde era ku peegi ye otegedde era yateekawo ekintu ekigamba abantu basonde ssente bw'otuuka eri n'otandika okunoonya omusibe we oba omuntu gw'onoonya nku nnyingi muwada ne bannayuganda abalala abali mu ttake kye bakoze naye paka ssaawa zino Faruku tetunnafuna yadde reference eraga nti lumbuye was captured wadde reference naye ate yeno yagamba nti otegedde nti oba ali ku poliisi wano era nalabye enku nnyingi muwada ng'agamba ali n'abamu ba lawyers ab'ettake beyange ejinze ne banoonya buli wamu omusajja lumbuye talina waakola ki waali kitegeeza ki bw'abanga lumbuye talina waali nga wasaba bannayuganda abawero wishers ne basonda emitwalo 7,100 wali osonda zaaki ontegere kyenkugamba omusajja munoonyezza ennaku zino zonna tetuli mu wiki plus talabikako wantu wonna okozesa ezo kisoboka bannayuganda emitwalo 7,100 kubanga watugamba emitwalo 7,100 musonda sente zisobola kulaba ku musibe emitwalo 7,100 omusibe temunnamulako tewali wadde reference wali osonda zaaki okutwaliza awamu nze kitwaliza awamu kyendabawo abamanyi lumbuye waali ate bebe bennyini abagamba okusoloza ssente kitegeeza baali bamaze okulabawo waali kakati kyetusaba bo bennyini baasaba ssente baasaba zaaki kakati bo bennyini baasaba za kulaba ku musibe oba kumujjaolereza looya nga asabye ssente agenda kwoza musango ki era nga kwawolereza yaani suspect yaani kiza bamanyi bo bennyini bennyini tetujja kuba gavumenti ya wano yadde mbogamba banaye gavumenti eri yamukwata nemutusuubiza teyamutuwa kati ffe tetumanyi naye waliwo abaasabye ssente ate nga sente osaba olina obujulizi otuyamba beba batulaga omusajja zaake bamutwagala okumanya waali nku nnyingi muwada Faruku sobola kujja ne ŋŋamba njagala gula poloti mu nsondere ne munsondera ssente nga poloti gye ŋŋenda ogula simanyi weekola ki weeri kitegeeza mbasaba ssente era kitegeeza mba mmaze okakasa poloti gye ŋŋenda ogula kitegeeza oba eri 10 ku 10 kubanga yebeejja mu ssente zekoleza ki zembasabye kitegeeza zaake ne bano banne bagenda okusaba ssente nga balina proof kubanga zaake musajja mukulu buli kimu akimanyi tosobola kugenda ku maca nosaba ssente bwe nkusaba ssente z'ekintu nyina okukasa obujulizi nti ssente zenkusabe zikoze otegedde bw'ojja wano ogulira akamere tumulaga nti muna akamere kewakugulira tukoze eki odesa wagula kasoda tumugaakaakano otegedde naye gw'osirika busirisi n'okeera ku maca ntulaba ku peegi yo oposinza ekifaananyi oli mu ttake kati twagala bakulembeze ba Nuupu baveeyo wuliriza ebigambo bino Nuupu eri yaengejinga ettake ku nsonga za lumbuye
ontegedde era ne batulaga nti balina process mwe bagenda okuyita okutuwa obubaka obukakasa nti Lumbuye alina waali ndabanga abagipapizza tetugipapizza olw'ensonga gavumenti yakeera ku makya ne tugamba nti Lumbuye bwe zinaawulira essaawa ennya ajja kuba mu Uganda bannaffe ne batulaga nti banguye mangu bagenze kukikola ki kikolako kakati tebalina information gye batuwaddeyo neraga nti omusajja batwabulabye wiki namba n'okusobola tubapapizza wabula obwangu bakozesa era balina okukozesa nga batuwa information ffe tetubapapizza batukuwolege ekifaananyi ne waba mita yimbwa bwati otegedde naye ekifaananyi Farouk kati babasonda kale abasonda bo babalaze eki n'abasonda bennyini kyemanyi bakyebuuza bakikola mutima mulungi osanga naye kati nabo batandise okwebuuza ti naye ekituufu kiriwa Lumbuye mumwagala oba ali mita yimbwa bw'oba olina by'osaba okozesa email si bwe kiri email eyo ne bakuddamu si bwe kiri muganda gundi kati engeri gye batuuka ku ground engeri gye batuuka ku ground bayengeginga ab'obuyinza kati babayina mu mikono otegedde naye nga bateekwa Lumbuye mwali muganda wange muwada haraka mwali ne muwanda wange Zaake mutubuulire muwadda kubigenda maaso uliriza kubigenda maaso Farouk Zaake si yalina uliriza nabo tuba tugenda kujja omusibe wano ng'omanye omusibe walikira otegeera omusibe ng'alikira osobola kumanya sente mmeka ze baagala then bazikubuulira n'olyoka ojja n'ogamba b'eŋŋanda ze nti bane batwetaze era ab'ekira bamalako omaze okulaba ab'ekira ng'era ogedde n'ab'ekira andi ffe kye twagala okulaba kiruwa ogamba otya mawa nze kyembadde kyengezaako okugamba bannayuganda abawagira Lumbuye abamugoberera mwenna mukimanye nti Lumbuye nga tetunnamubanja abantu bonna tusooka kubanja abantu ba Nuupu kubanga Nuupu wano okimanyi wettake ambasada wettake taliiwo wano okimanyi nti abanuupu basobola okugenda na Uganda gwe bakwatire Uganda ettake tumuwulire ebimufaako okimanyi abanuupu bakisobola olaba nange ow'omukati wano nsobola okukimanya naye empuuga gwe balonda okuba leader of opposition tonnaleeta kintu ku fulo kigamba ti bannange twagala munnayuganda gwe twakola ki gwe bakwatira ettake bamutuwe kakati bwe nvaayo negamba abanuupu nkimanyi mukiwulira abamu mujja kunyiga ate era saagala musajja gwe weesibe ku bantu babiri ekibiina kya Nuupu eri pate anti ababiri pate eyo yayungula ne balo gundi teyajja ku lulwe oyo omuwaddanku nnyingi muwaddanku nnyingi pate eyo yateekawo alooya anti Farouk teyagenda nga Zaake anti magana wange mawa yagenda nga pate yaki ye musindisi sigambe nti bonna babimanyi abo ababiri waliwo yabadde agamba nti bammemba ba Nuupu baali bakafuna ebibiri lwaki tebakwata ku bibiri ebibiri mitwalo musanvu kyekyo kye naggambye okubuzaabuze anti Farouk bannayuganda abamu omanyi bw'oba mwavu ennyo bw'olaba n'omuntu alina siringi 2,000 eziri ekikomando olabanga kwegamba Katonda otegedde obwavu kintu kibi nnyo ate obwavu bannayuganda bwe balina ssaawa zino bo balabanga embeera kwegamba ne bwalaba omuntu ng'alina omutwalo alaba agamba ate oyo baamala babbi nnyo naye miliyoni 2 zibaawa ababaka ate si ze zirina okukola emirimu egyo ontegedde miliyoni 2 ssaawa zino nsobola okuwa example ababaka aba Nuupu boolabye abasinga ssaawa zino sente bwe zijjidde abasajja baguze za ambulance abantu bagabye emmere n'obusente bwaggwawodde bwe baabawa tebalina nakye babukozeemu akati gwe kyogamba nti ekibiina kya Nuupu tekirina structure yonna esobola kumanya nti bwebanebanga tebalina sente zidukanya kibiina esente zidukanya ekibiina zibeerawo nga waguddewo ebizibu saagala obabikkirire tibo buli ekinaagwangawo nga bagenda mu bantu titusondere omusajja waba asobola okugenda ebweru mukama wa sente ne bamuwa emmotoka ne bamuwa ki onyigirize bannayuganda bennyininyini tosobola okubeerawo nga nti gwe buli akanakugwako kati n'ekyawe banaakwata omulala ng'ogamba bannayuganda era musonde ekibiina ekyetegese ate balina balina oli mukulu waabwe alina kyokusonda kiba muntu omuntu aba yeesaliddewo omuntu yenna asonda
ddala naye obuzibu buli ku muntu yes obuzibu buli ku muntu asonda n'atafuna kiki yasondera owulira nasinga oba osonze n'ofuna kyolina kyewasondera tewali buzibu naye nze ngamba baganda bange gojja tugali tujja banja nnyo zaatu tetujja banja ate balala basigaddewa munauganda saawa zino yava ku gavumenti anonya weyekwata nafuna kyeyetaaga kitegeera saawa zino gavumenti yaffe nebwogikubira enduuno okwana nengoma nguudo tejja kubulya kituufu omusajja ajja nakugamba nti mukifo kya drone yabadde yagamba ki munyenyi awo oba takyalina mwesigwa gyali so nze kyenkugamba nti muganda wange zaake ne muwada ffe tubalinzi okutuka oluddako nga temunatubuulira nga temunatwala sente nga temunatubulirako olumbuye gyali amazima aganya kampala kuliko negundi kuliko obantu abo kuliko wameri by the way kanso wameri badde mwerabide kakati Faruku kanso wameri kakati Faruku leka nkubulira gundi yakola ekintu kino kankikubulireko gundi yakola ekintu kino government erina ekintu kye yakola era bwe yakola ekintu kino abanupo mpira bagwekuba otegede ekibiina kyenzikiririzaamu awuliriza tetujja wano uliriza tetujja ku kamera kwogera bisanyusa buli muntu wabula tujja kwogera nsonga ntuufu ziri eggwanga otegedde bwebanga bano baganda bange bazaake n'abalala abali mu kintu kino gavumenti omupiira yagubakuba oba negunywa etya yasooka negamba omusajja zinawulira saawa nyaga ali wano otegedde zaaka bwe yaflyinga n'agenda mu ttake otegedde agenda akole ku nsonga zonna nabajja kumereza omusajja tetumuyina otegedde omusajja tetukola ki tetumuyina kakati gavumenti yazanyi kibayita politicking otegedde omutuufu owaddala kakati zaake kino ekintu aleka bo tebakirabirawo mu kusooka ekyo kyennyini kyekiri kakati saawa zino ekintu kibafunzeeko baganda bange ne mu ttake baagala kuvaayo tebalina information kubanga bannayuganda bagamba bakulu mwatusuubiza nti omukulu mumulabyeko era sente tuzireese otegedde naye information gye mutuwa eriruddawo kubanga nakati tukyalinze week plus otegedde so the government omupiira yagutukuba ono agamba waswa ne Kato bazanya bombi ate gogamba waswa yakayazanya ono agamba waswa ne Kato bazanya babiri kyonna kyekiri anti oyinza okuba onoonyamulya ng'omanyi ogenda kuzanya amawulire ogafune ne gakubula naye nga oluwo ne yakubya omupiira ne gukuyitamu kati gavumenti yagutukuba otegedde kati muganda wange ne baflyinga ne bagenda naye muli tebagayina wuliriza foreign government wuliriza zaake bonna baganda bange bamuwada gavumenti eyina obbawa obuyinza obugenda eri they are not part of government ya Uganda ekyo njagala kikuddamu otegedde tebali part of kubanga olina okuba n'empapula ezikulaga nti gavumenti ekolagana na gavumenti otegedde gavumenti ekolagana na gavumenti gwe muganda wange zaake ozenga ani wano mutake nga member wa parliament owawa oli muganda wange uliriza bani tunyumye embonyumya government bwe ziba zikolagana ne gavumenti endala ziyina embeera zeziteekawo gavumenti ya Take ne Uganda balina memorandum of understanding mu bintu emife betamanyi ate ekisooka mu byonna ibata security otegedde kati muganda wange waliwo n'empapula zibayise wansi fenga tuzimanyi kati muganda wange zaake zimanyiza okuba tazimanyi oba muwada wabula nga bapresident n'abantu abalala bebakola ki bebazimanyi so kyonna kyekiri guno omupiira bagutukuba ne gunywa era tugulinze ogugenda okukomolera bagubakuba batya kitufulumbuye tetumanyi wa wakati saawa zino gavumenti yesobola okugamba nti ffe twakyogera kutiisatiisa batuvuma naye ng'omusajja tukola ki tetumuyina kati ate netumaliriza nga ffe kenyi tumanyi gundi lumbuye gyali naye nga ate mwebazaake mulaga ti ffe twamulabyeko tudde n'okutuula ne ssente muzisonde ekituufu so bannayuganda kati bakole ki bannayuganda batule firimu bagirabenga y'amasasi okitegeera batunuulira amaaso bagawe abantu aba bagawe lumbuye ne muwada kubanze mpulira mwali pata yange gyensinga okukkiririzaamu ekyenjagala pata yange gyensinga okukkiririzaamu singa lumbuye kwali ng'ebintu biri mu limelight nga bwe tubimanyi singa amawulire gazze dda mu ggwanga singa buli kimu tukimanyi bwe kitambula tugende ku nsonga endala muganda nga kitale kya omugagga Kaaya Tom Kaaya kaki investment
si ono gwe babanja sente omulamu dwaliro libanja okamala muleka kugira namani lindako gwoyogerako tewali abanja lindako ebintu bisambula buli wamu babanja miliyoni 3 bina mu abiri oba ate gwe omuyise bina mu abiri bina biwera miliyoni 3 bina bisatu okatuterezeemu awo gamba nti omugenzi mwami Tom Kaaya ekyomugagga kijjeeko kubanga omugagga abagagga bitumanyi obusate tebakwata mulambo gwa mugagga wange kijjambu yenna okubeera n'ebbanja ery'emiliyoni 3 kikkakatako okubeera omugagga omwavu tabeera na bbanja eryo bwe baba bakujjanjaba tebayinza kumanya gwe bajanjaba nti ali ati oba ali ati aliyinza okuwera waliwo ne dokita yabadde mukono nga si mugagga naye era yafudde ne bamanja miliyoni ziwerera ddala kakati ne kino naye kati ffe nze kyempakanye ekyogandi mugagga so ebbanja ly'obulwadde terikufuula mugagga naye kyempakanya gwe ekyokumuyita omugagga ng'akyalemeddeyo kyemmanyi wali lwa ssente twakitegedde tabadde mugagga omanyi muganda wange nze ng'omusajja omusiraamu ffe mu ddiini yaffe ey'obusiraamu naawe ekirungi oli musajja musiraamu ebiseera bisinga bw'ofa oba tokyayina sse ku kintu kyonna otegedde oba tokyayina sse ku kintu kyonna oba obadde ne billions and billions of money n'ebintu byonna saawa eyo bagamba musimaawo fuuti 3 bwe bamuteeka ku bintu bye wagula ne batuuka n'okugamba temuziika waawo mumuteeke eri ku lusalosalo kakati omuntu bw'abafuna oyinza n'okuba nga okyali wali kukyala naye nga lwagamba bw'afa ebintu ebyo mbitwalirawo kakati wange ono ayinza okuba ebyobugagga abadde nabyo naye nga ssaawa zino waliwo abagamba esente nyingi temuzispeni nga zirina bezigenda okukola ontegedde nga takyalina kusalawo musajja wattu nga bagamba ng'abamu bafamire bagamba mugira mubeezaayo abadde n'abagagga mikwano gye bangi osanga bajja tuyambako tujjeyo omulambo nakyo kisoboka so saagala nnyo mukuba mu bituli muganda wange kaki sente ayinza okuba abadde nazo owulira sente kubanga nze kyendabyeko kyemmanyi takisi zendabyeko zirinza okuba ziri mu 12 otegedde 12 takisi n'oba ofuna emitwalo 5 buli lunaku emitwalo 5 buli lunaku naye batulimbyemukko otegedde obukadde 3 bali badde omusajja bamugjeyo dda mu ddwaliro manya mugundi muki mugwanika ne bamuziika otegedde naye ekitiibwa kye ekyobugagga bamunafuyiza omu yaŋŋambye nti mugatta abagagga b'enseenene ab'ebizimbe ne mubagatta n'abasipeeya ne mukwata balwasa ekyo yakigambye abadde mutuufu era bannayuganda bali mu leve eyo bannayuganda olaba omuntu nga sipapa n'omutunuulira afunye awe emmotoka oba azewozebwewozi n'aziyisaawo nnya kubanga omugagga yini ategeera toyinza yisa mmotoka nnya nga zonna zikugoberera taliiyo era bw'olaba omuntu nga emmotoka nnya zimugoberera nga buli emu eriko sipapa simanyi gundi ndowooza taba mugagga naye nga nzize ku nsonga ya kaki ono ayinza okuba nga abadde mugaggagagga omanyi byawukana omugagga n'omugagga abeera awo kakubanga singa abadde mugagga abagagga wano bangi era tebayinza kumanya nti mugagga munnaffe aguddeko ekizibu abo bakirumira nga ali mu lubu lw'abakirumira abo kirumira nga bwe mumanyi singa yavuddeyo dda bo bennyini nnyini ne basonda oba ne boogera naki n'eddwali naye ayinza okuba nga tali mu lubu lw'abagagga naye ng'ali awo mugaggagagga awo tategeerekeka nga bw'olaba bannaffe abo basipapa omanyi omundi yajja n'abuzaomusajja ono yajja n'abuzabuzeggwanga omanyi gundi yajja n'abuzabuza eggwanga wano oyo gwe bayita Brian White yabuzaabuza eggwanga n'alaga abantu agamba nti sente z'alina gwalirabiyo omugagga wa wano pikipiki gwe zigoberera gwe mumbuulye nti ntakke wamulaba ayitawo pikipiki nezikolaki nezimugoberera nti BMK yayitawo pikipiki nezimugoberera ono omusajja ono gwagamba alina emigabo mu MTN ani bitatuule wali obala biire waliwo bambiire bawava munno baani
olulabyeko nga pikipiki zibagoberera kati abo abantu otuufu basibagagga ne baba bagaggagagga era mbadde nsaba mwabakola enteekateeka z'obugagga muteekewo n'ekigambo ekyo nga kivudde mu gali nti ono mugaggagagga ate ono mugagga so abantu tusobole okwawula omugaggagagga n'atali muki oba mugagga mwerazi natube nga tubafunamu kategoro naye batubuzaabuza nnyo n'owulira omusajja ng'oyo ndi omulambo bagukwatidde mu ddwaliro ekintu ate ne Uganda eno baana abakola mu malwaliro kati basezi busezi baba bannange obanga toli musezi oganira otya omulambo omusajja n'okugira ebbanga eri lyonna eddwaliro liba litaddemu kalidangani eddwaliro liringa ssomero kalidangani olwadde mutwala omwana kwa Pakistani nze ne mutwala kalidangani singa mwamutwala mulago nga Faruku yagambye singa abasajja enjane nti sente muziwo omusajja oyo bano balina amalwaliro galina gagula limbo we gaziika limbo nyangu etteeka nga likukkiriza oziika omulambo abamalwaliro abo lumu bagenda funa ebisiwo tebanafuna abasajja abategeera ne babakubamu ebituli kubanga omutuufu ojja kugaanira omulambo bakulekera omulambo gw'amawa omusajja agambe guugwo mubeere nagwo kati ogukwata ogenda oguziike ndowooza mwekyeki ngera mukola ebintu mufunemu n'obuntu Faruku swaza omugagga kusesemantula mu bantu okitegeera nti omuganda waffe omanyi bwe tugenda okuzuulira abagagga be bakozesa omanyi kati Uganda eno yafuuka yabamafiya waliwo abagagga nga bo bagagga mu linnya naye nga ebintu byose byabwe nga wali bebakolera yesebo yes naye omugagga omu sijja kumwogera kubanga waliwo eyogerako dda omugagga oyo ng'ovudde ku bano bagundi baddeka babizimbi abaveeko waliwo omugagga ye webatukanga tandisokoola ebyesiru mumanyi yakola ku bizigo natandika omusokoola bamusokoola yamugaa kino kijjeewo okitegera kyongamba n'asigala bw'ati era kyanvaa kisaazo tokyamuwulira yalokoka n'okuloka n'ayimba n'okuyimba omuntu watuukira okwavuwala n'atandika n'okugenda mu studio ayimba ennyimba z'eddiini w'otegeerera kati bano bakaki saawa zino wetugenda okutegeera nti ebizimbe tafudde kiweeyo katono nnyo buli kintu kyobadde omanyi nti kiriko kaki togenda kuddamu kulabako kaki ate ng'erinnya liwandiise anti kyenkugamba nti toyinza kuŋŋamba nti oli mugagga omugagga yenna oba osobola okuba nga ozitowa ekitono ennyo obuwumbi ng'obwo owulira naye bw'oba yes n'essaawa zino oba n'akawunti tekuli ssente nga mudde bakubanja miliyoni 3 tali mugagga ayinza kukkiriza kuswala taliyo famire ekkirize nti bibaswale ng'omugagga ayogerwako olina ekkubo lyoyitako notasaanko motoka ya kaki buli kubo lirike kati ng'ovudde ku taxi waliwo n'emmotoka zennyini bino biroole sajja lwaki bamuso ebiriko ati oba yakuba bupapula andi alopapula ogenda okudimba wantu kyaki kyakugambye nti tulina wano abagagga nga badureke baga bizimbe si byaffe ogenda kera ku makya osanga nga tewakya era erinnya kakisaawa zino ligenze kati bagenda funa Faruku omugambe tuula omwo Lwasa ali ku level ki kubanga empulira mu mweta mugagga Lwasa kati ngenda kugambayo ekintu kimu bwe tuba tuddamu okwogera abagagga kamaliriza omusajja agambye bw'ati nti bw'osanga omugagga nga Brown White yali agobererwa booda bw'osanga omugagga abeera mu mawulire ng'akyagaana okwejovaana ebyana ebiwala ng'abiyita ne mu mawulire taba mugagga Lwasa aliki uno mukwano gwa Lwasa ali ku level ki Lwasa kyendowooza ali bulungi ali bulungi Lwasa ali mugagga si mugagga si mugagga naye ku mbeera ya wano ayinza okuba omugagga ku ndowooza y'abantu omanyi abantu ba wano batuuma nnyo abantu ekintu ti omuntu afuna miliyoni ze 2 oba 3 n'azimaintaininga bulungi nnyo n'abeera nga buli bamusanga abeeramu n'5 n'3 banze kati kambuulire nalaba nga abavubuka abaddugaza ebbaala nga mbatya naye abavubuka ebbaala nagenda olaba nga omwenge gwa 3 nga ecupa 10 giba emitwalo emeka kikitegeeza ecupa waateekaawo ecupa zaana ne batuula ne bagamba eri emmeeza temugikondako eri abagagga naye nga beesonze emitwalo emeka ena gye gitugaza emmeeza kakati nno abantu ne bafuna ekifaananyi ekyo tigundi mugagga naye nga nze kyendowooza ku Lwasa ali bulungi kamaleyo kano
wantegera nti omuntu olwasa si mugagga muganda waffe omulaba masembe omulaba kansala wa wano yagabira abantu omutwalo nga tudde wano mukati n'abagulira naye lwasa lwe yagaba omutwalo yayimirira ku street y'e Masaka nga yambadde yero n'atandika n'ayita TV ezebule n'ebuya ng'agaba omutwalo gutya naye ng'abantu abasimbiza layini mutwalo omanya abantu yawa abantu waliwo omugagga ow'essappe atalina masappe waliwo omugagga ow'essappe mbadde nsaba kutangaazamu katono ku muganda wange Mawa toddamu kugeza abasajja abayinvesinze ssente zaabwe mu ggwanga lino nga kaki noddamu n'obagezanga ne basipapa ne basajja bagundi baani bano ba Brian White kubanga omusajja investinze ssente ze naye nze zira ne ngamba abalayika famire ye bamuluvu olaba nembata mwina ssente nsoloza nsoloza tewali famire eyagala mulambo gwayo ekyekugambye buli muntu alina endowooza ye naye nga bwe nkugambye kake abadde musajja mugagga era nze ndowooza famire ye be baluvu abalowooza nti lwakuba abadde ne bagagga ne bangi bajja kusobola ssente zisobola okuyambako ekyokubiri njagala genda ku musajja ono kova okwogera Lwasa muganda wange nze oyo atuswaziza omusajja oyo Lwasa tasobola kuba mugagga alabika kyekigambo ekyesobola okugamba kubanga laba Faruku Lwasa oyo olaba ddala nekigambo kyava okwogera nze nakiinako obujulizi ne ka clip nkayina yayimirira e Masaka simayina gwakolera bayirawe yayambala t-shirt kyenaremu Masaka atandika gaba omuntu Lwasa sente naye kyolina okumanya sente za Lwasa ntonotono ate wa masappe ekyo mwino kikyolowooza nze kyendowooza ku ekyo ekisembayo nze ndowooza nti waliwo abantu abamu abanoonya okufuna identity okujja mu basereebu kati nga bwafunawo obusente bwe agamba ne bwe buggwawo naye ng'erinnya lino likyasobola okuyingira ewa mwami gundi nga banzijukira kati ne bajja ne batandika okukola amasappe mu mbeera eyo nga tebabeera bagagga kuba bagagga bennyini factory zaabwe kampani zaabwe ebizimbe byabwe bibogerera kati bano bakwata obusente obwo ng'oli yagambye ne babuzanyisa mu ngeri yaffe tubamanye bayingire mu lubu lw'abasereebu ng'asobola okugenda ew'omukulu yenna oba ew'omugagga yenna n'ayogera erinnya linze mwami gundi era ebiseera bisinga bangi nnyo baweddemu mu mbeera eyo waliwo wano abajjanga ne bagabako ne kucekaawe eri omupiira naye olwaleero simanyi gye yakola ki gye yabulira kati ebiri kikulu ekyo waliwo abantu bangi baze batubuzaabuza bamala ne babula naye era olwaleero bwajja erinnya yalikola era Ezero ne bwayita Kampala nga yaggwamu wakiri tukyamujjukirako ekyo kane bano balina engeri gye bakikolamu njagala tugende ku nsonga za muganda Wizo Manizo nalabe yabadde ase Shamba Boy we abadde nakyeseyanjudde amannya bampita Rogers Jambu manager president wa association y'aba manager gye bayita APAM ekyo nno nze njakirelatinga nnyo ku management simanyi abayimbi bano kati kiki bagala kufuuka otandika okusiiwuka empisa nze mba ndowooza nti nno kuba abayimbi obamanyi oba management ye tebakugayiriza ekyo kyesimanyi okuva muganda waffe Moze Radio we yafa nasembayo okumanya nga bali ne Chaga yali manager naye kati simanyi ayinza okuba nga mu butuufu ali ayagayagga ali desperate talina manager talina management alina stress nga bintu bimusumbuye nnyo wakati awo ekiyinza okuba nga kivaako ekyo naye nga teyakoze si kirungi Wizo Manizo kino kyasinza okukola amawulire kyeneewunyiza omanyi bw'oba muntu ng'ofunye erinnya ofubanga nnyo okulaba ng'oli protectinga naye muganda wange oyo saagala nnyo okwogeranga famire yaabwe wabula kanjogere ye ng'omuntu Wizo yakoze ekintu ekisinga okuba ekibi ate maama we n'avaayo n'agamba omwana oyo mulaba atawanyizibwa nnyo otwenge neŋŋamba levo ya celebrity bwe tulina mu ggwanga bwati bwafaanana bwe bw'onywamu otwenge okuba banno kwagala kubatta otegedde so yakoze ekintu ekisinga okuba ekibi ng'omuntu abadde agezako gaininga kyekisumbuwa Wizo drugs
Wizo ali stressed omuganda we yafa Wizo chechi musumbu radio kachafu emyaka giyiseewo mingi saagala olowooza nti ali stressed wabula ye ng'omuntu alina okweddamu baleka bakozesa ebintu bingi mutegedde ne bibajjako ne bimuggyako mama we yennyini yagambye omwenge so ndoze ne drugs endala mutegedde so alina okwetereza nakkiriza nti muntu ate n'ababeera nabo emyaka emeka naawe omusajja alina abaana nga 10 bw'ogamba munno muto bayimbi abo ekibi nti mikwano gyaffe tukola nabo batumanyi naye tebaagala babuulira amazima bo babuulira amazima abadde eri nga bagamba nti gundi nanjogerako bwati naye nga ate omubuulire ekituufu tikakati bwotulina abayimbi abo balina ekirowoozo nti bo banene nnyo tebakwataako bali waggulu waki w'amateeka n'oli omuwala enwajo oli wamulaba naye yasamba omwana awusigaalo n'amukuba naye ng'ekiviirako ekyo balina ebintu erinnya lisooka ne libawaga ne balowooza nti erinnya ligenda kubeera waggulu w'okutegeera kwabwe oba waggulu w'ensenyi nabwamala okuba n'erinnya eryo ne limuwaga n'ayongerako n'ebintu bye bakozesa ng'okunywa enjaga kubanga babavubuka tebanywa njaga baleruka abo masajja mu kunywa enjaga balagawala so mu mbeera abo nabona bulaba abayimbi abo ng'ogyeko n'abayimbi abakatuukamu n'ebbanga naye abayimbi abasinga abo abalaga baki abaana banywi banjaga era ndowooza nti obola bye bayimba enjaga eno ye bayamba ne bagologotana naye nga mu butuufu maanyi ga njaga kyekinyabadde gamba ku mukulu ono ti abavubuka abo abasinga kati buli kintu kyonna bakikozesaamu nga waliwo ebidagaladagala kakati wizo bwagatta eddagala eryo era banjagala ayongereko njaga wizo nga gwe bamuyita kubanga enjaga yennyininyini ebatawaanya kati ate bagikyusaamu ssebo kankubulira amazima obasanga bali ku kyayi gwe nolowooza nti kyayi naye nga bakakutte bwe kati tebakyakuwa eno teba balabe addira ekikopo nomulabi obaani yatambudde nakyo ku bano naddira ekikopo n'asaanika waligolooza ali ku kyayi ali mu motoka naye ng'ali kunja era bwe babagamba aseeyo bwe bagamba so abasajja abo ekisinga obubakola obubi ebanjaga omuntu yenna akozesa enjaga bakola ebintu wizo basematimba ezaki ezokiryalinga biru y'omwana mu ddwaliro ezo ze ate tazirina ezo zo teyabadde zikulimba kati azijjewa omanyize yakamala okuyimba ku ugiko ate bamuwa mmeka musanvu teyalina bizibu birala yali alina kulindira mwana omanye ebbanga lyamaze nga takola kati ekyokubanga superstar superstar osobola okubeera superstar naye nga tolina sente asobola okubanga ezo emiliyoni zebamuwa bazaali meka simanyi naye nga ziza okubanga ezayiika ku sigiri nga yali alina ebizibu kati ate n'omwana wajjira n'enjaga negattako n'agamba ze tombuulira amanyize n'ekintu kimu nensanga busanza musondera yekennyini gwenkuba manze ate baba basondera kuyinza osondera omuntu akubye omuntu omanye mu bulamu bwoba okuba omuntu kiba kitegeeza okuba nsawoyo okitegeera buli bwokuba omuntu era munaye bwaba kyalina bamaama mukole ebintu byamwe naleba mawizo bambi nga kaana yegayirira okitegeera nga yegayirira ku lw'omwana omuwumba tuutu abeerawo ng'anywa ebiragalalagala ebitalina kye bimugattako kuba saawa zino wizo ebiragalalagala bikugattako okine omwenge okimanyi nti saawa zino otegedde nti saawa zino wizo apangisa wizo apangisa era ennyumba yagiteekamu apangisa n'afuna ebbeeyi entono okitegeera ekirungi kiba kitegeeza nti omuntu wotuuka ennyumba ogivaamu ogipangise oba tokyalinamu ki kitegeeza olina kweyisa bulungi okubeera mu ggwanga lino alemeddemu eri embeera y'abasita ng'akyalina rediyo okitegeera embeera yakuggwako wizo oba tokyalina mmotoka ng'ovuga pikipiki okitegeera ate nayo nga siiyo ng'ogijja ku muntu omugaleeta ku piki nagyendaga nga tokyasobola kugula amafuta ga mitwalo 2 osobola ga 10 toddamu kwepankira era nze newunya gavumenti yawa abayimbi abo yantandise obbasibako naye lwakuba nti abapolisi bano ogenda okuwabira omuyimbi otuuka kukola statement bamusaba serefi yesebo nze lumu nawe nali bakwata kamiliyoni oyo nga talina pamiti oba traffic yamugaba bagampa serefi ne badda mu serefi namugaa tulabagana okitegeera kiba kitegeeza nti nenkya tajja kufuna pamiti kyekisumbuwa wizo kyetwagala wizo ategeere akigonjoole wizo saawa zino alina stress nyingi lwansonga talaba kiddako endongo yagaana talaba kiddako agiyimbye ye tetugimanyi
okuva radio yakola ki alaba muto we palaso aleeta emisingi tushagera kati yengo omuntu atudde abuuza nzizaako ki kati ne mutima bw'abeera era bw'abanga anywedde n'omwenge ne yeebuuza nzizaako ki gwali mu maaso g'oba omanyi kitegeeza wizo tumutwaleko mu rihabu abeereko eyo ajja kuvayo ng'ateredde nze saagala kiri kyoyogedde muyetaaga kutereza wizo si mwana muto nti akyaterera kuba yasinga mu bayimbi ate wizo si bakamiliyoni kati abantu abo bonna engeri gye bazze batambulamu batambulidde mu bintu bya kisiru kamiliyoni oyo nze njijukira edda oba dankani yakifolowingako yavaawo eno emabega ng'emmotoka esimbi mwani najja emmotoka ye n'agikuba benzi y'omusajja awo kukwanzenwawo n'agitomera emisango ngo nono bagambye wagenda ku poliisi babeera bamusaba serefu zaabwe ezo ez'ekisiru kubanga abantu bawano basiru bayitire naye nga nze ndowooza bulizo kyandibadde amanya yasoose n'amanya nti essaawa eno takyalina wajja ssente kakitwale bwetu era ezigemuwa abavubuka bano bwe bati balina obuze kati gwe bazuula bafumbirwa afumbirwe ate bw'ofumbirwa tokuba bwana wizo omusajja amaleyo ensonga okufumbirwa kubaawo naye nofumbirwa wange nawe kati amagezi genyinza omuwa wizo bw'abanga wali asobola omuwasa wizo afumbirwe bw'amala okufumbirwa yenyini ate abe n'empisa n'enjaga agiveeko afune waaba obeza ettooke paka okuyimba we kuliddamu ate bwekuddamu n'ayimba ki tayinza kufumbirwa abantu bangi bafumbiddwa wano abantu bangi nabadde abatali mu bufumbi abayimbi bangi bafumbiddwa oba abenga baseka amagezi gensobola kuba muganda nedda labadaba bangi babigi ayi bangi bafumbidwa babigi labadaba bufumba bukumye bulungi jenero bufumba bukumye bulungi awiza asobola obutaswalira wano n'abanga baseka matte n'abanga bano nga jeniero nabafumbirwa oba n'agenda ku kyeyo baba ogenda ku kyeyo obeera seefu nnyo emizejo n'ogikolera eyo sebo kirinako obujulizi nti sekamate yafumbirwa sigande okirinako obujulizi nti sekamate yafumbirwa ono yakolanga ne sekamate mawa munywanyi sekamate twogera saagala ojje wano ate kunyumisa mboozi okirinako obujulizi owadde ekisambo ya sekamate okirinako obujulizi agende ebweru kyogamba bagende bweru bafumbirwa notekamu sekamate amini wizo bw'aba takoze ebintu bibiri ekisooka kufumbirwa wano abakazi bwe bali ekyokusatu kyasobola enyimini ekyokubiri kugenda bweru n'akolera eyo kubanga ebweru oba nafumbirwa oba naaba teyafumbirwa teri ajja kola nze sinabaga nti sekamate naye nkugambye agende bweruindako ono njagala ategeere nze naliko ne sekamate yatunyumya ne music akyatambula bulungi sekamate naŋŋamba nze mawondaba togenda kundaba Kampala wano nga nswalira wano otegedde ŋŋenda wa bweru era ekyo n'akituukiriza n'agenda wa ebweru kyengezaako kugamba ki wizo ti wizo ku bintu bibiri okugenda ebweru obeere eyo okuba ekyeyo kyo oba okubeera wano ofumbirwe ambasada yali wano omusajja wamita ambasada n'akola wano wonna ebintu amabanja ne gamusukka n'alinnya ennyonyi n'akola n'agenda simanyi oba yafumbirwa oba gyali kali musaava ali bweru ali bweru bonna bagenda bali eyo oba bafumbirwa oba tebafumbirwa mawomule bakatiriza ekintu kyokufumbirwa ebizibu byawa mawalinga ategeeza nti abagenda bonna ebweru temanyi bwana mawa anyigiriza ki wizo anyigirizaamu bwana wizo kyeyetaaga kati sikwe kufumbirwa mu managing emotionally emanaging eki emotion izize mayanja family osoji managing yenyita alina nnyimba manager oyo obanga oyinza kumbula bucyangaledi yafa okumpa olimba lwa wizo kuba so mukuwa yaina ekibiina ky'abamaneja okulira omuntu atategeera
olina ekibiina kyaba manager gwosobola okugamba manager nti genda obeere manager wa Wizo otyo singa bukya ku makya nze kennyini kamwa koogera ne nkwata Wizo ne mmugamba byenjagala era nanfunyira ekikondo oba nantunuza muteeka wali ne musiba bino byemunuza abayimbi Wizo tasoboka ebyo bigenze bikyuka abayimbi music tasoboka ku manager tasobola ku managing oba basiba abayimbi abanene mu Amerika manager abadde owa radio ne Wizo nga Wizo tamukubyeko amumbuli otyo bwasembayo kuba chaga yamukuba yamukuba namugalira n'ebweru so Wizo tasoboka obadde Wizo tasoboka option eriwe eri ki ebintu bibiri byogera nga sibibuusabuusa Wizo oba osobola okugenda ebweru genda ebweru okuba ekyeyo ofune omulimu gwonna bwe waba wano bituliteera bw'oba si ekyo mwe baserebu muyina emikisa waliwo abaagala abo abakazi gye bali abaagala ebyo abantu b'enjaga abo baba bamanyi balina amaanyi mangi fumbirwa funa wano omusajja genda kwanze nwasiibaawo obalabala lwakuba kati babugala babugala obeere eyo tumalirize yakubya busigala houseboy omanyi yennyini tosobola musasula ate houseboy manyi kimukumira first of all Wizo balina senisasula houseboy ekibadde kibakumira nti ne houseboy abadde anywamu n'enjaga nga kyekibakuumira ewaka tabadde na houseboy abadde kyaliwe babeera nabo oli abadde nga muganda babadde mabaze emyaka nabo mingi kuba mama yena yagenze naye ganaga mwana nze mbadde Shamba boy Cyrus abadde muganda wa Cyrus abadde muganda oli omwana atya Wizo tamutusola na mujabo simanyi obuchwiri bwe bungi muganda wange kikendeeza obuchwiri bw'otabukendeeza olera olulimi lwabwe n'olulimi balumanyi kati yategetumalirize kamiliyoni ku kyaki kamiliyoni yavumye ate yavumye njagala twogere bulungi naye nze kyejagala okugamba kamiliyoni alina okwogera ng'ayogerera mu ango ya music kamiliyoni yagambye ki kamiliyoni yagambye Bobi Wine atubuulire oba akyali mu music what is it then namala n'agamba tasabiriza kati kamiliyoni teyemenya okujjako ng'atalaba puroguramu eno naye bw'oba ogiraba njagala okutegeeza nti Bobi Wine ebyokuyimba yabivaamu dda takyali kubanga singa abadde omanyi wano nze ndabye abantu abeesingawo bw'aba abadde looya akalwe kamukuba addayo ku muki ku mulimu gwe n'abeera looya abadde dokita n'addayo ku badokita bwe abadde asomesa n'addayo ku busomesa kakati Bobi Wine bukyakaluka mukuba tatawaananga kudda mu industry ya music ye yayingira eyo gyabuzaabulize eggwanga eyo yo kamiliyoni tosawaana kwemenya Bobi Wine ku maanyi g'alina n'ababaka balina mu parliament yandibadde atukulembera netekawo ne balooya bino ebintu bya music bino ng'ojjeko bino simanyi ggulu simanyi tulinde eggulu batubuulire kye tuzaako osobola oteekawo ttiimu y'abalooya n'ogamba omulimu gwaffe gukola ki gufa kati bw'aba tagulina bw'aba takikoze mwe mwamubeererawo nga bamugala yeegoba artist abulanya omulimu omulala Bobi Wine abalwanirire mwamubeererawo mu buzibu nga bamusibye bamugadde ebivulu bye anti Bobi Wine gwe basooka okugala Bobi Wine ebivulu bye we baabisiba twamubeererawo tutya kubanga bapromota be bakulembera be baali bategese Bobi Wine tebasiba ni fakiti ya kivulu kya Bobi Wine n'ekimu kwasere yali amaze okifuna ng'alina n'abamutegese era abamutegese baateekawo embeera kubanga bw'okimanyi kooti yasalawo nti Bobi Wine ayimbe okimanyi oba tokimanyi simbadde sikimanyi nze nalaba basasule baatwala omusango mu kooti ne bagamba Bobi Wine baamugaana mu bukyamu okukola ki okuyimba era Bobi Wine kooti nekkiriza asobole okukola ki Bobi Wine yaddamu n'ategeka sho n'agamba nti kooti yanzikira njagala ntegeeze muganda wange mmawe ebigambo bino njagala bw'ojja mu kamera oyogere ebintu amazima agategerekeka njagala kutandikira kigambo ekinyini kyayogedde ekya kooti bwebanga kooti yakeera ku makyanga bw'ogambye kyensinga okumanya nti yakkiriza Kyagulanyi ayimbe ne bino byali byakwemamaza kusiriwaza anti yagende kooti yagamba akkirizibwa ayimbe naye ddi endongo eriyo ddi wa bw'ogira bo bagikuba otegedde wawe bategeka endongo kubanga ne kino ekitwaza abayimbi eggulu bino bikugamba Faruku nga ntunudde mu kamera eno emyaka gino etaano ogiraba emyaka gino etaano gavumenti ya President Museveni kyesinga okwagala teyagala kuddamu kulabayo muntu addamu kuba w'amaanyi nga Kyagulanyi otegedde ebigendererwa byabe byonna kulaba nti tewaddamu kubanga
njagala kyogerako kino waliwo ka statement akagamba waliwo kagudi akagamba bano abasajja waliwo statement eyagambibwa waliwo abantu betwogera nga boogera byabutamanya almost overthrew the government nti mwali munaatera okusuula government ekitegeeza ki nti music industry eno ye biggest threat eri government eno emyaka 5 ejijja era bayino gikakkanya nebigenda tweyanza nnyo Shapiro tugenda ku kyamisana tumaliriza okukola bye tukola omukulu omuwadde omulondo gwe ngamba ono omukulu omuwadde omulondo gwe wa mulondo ono mukulu mu omulondo ofunye kyetaaga mulondo kijambu jawo juice mpatali wa mulondo nze seetaaga mulondo tali wa mulondo okuweki Rayimu tukuweki mpatali wa mulondo saluko Faruku sangala wa mulondo tegulina kyegunyamba olwedde nensobola mpozi kyenjagala kiri kimu olusaniya dondulidde naye kakati obeeka kale kanje olusaniya luno batuwe ku mazzi namyalo era bannaffe abatulaba tubasiibudde olwaleero bannange mwebale nnyo mwebale ddala Mukyala Sapiro webale okubanga otuweereza era kyewatuuseeko obuwanguzi bwe watuuseeko bonna Allah bwe yakusobosezza sibumanyi nga kirungi nnyo oba watuuse ku buwanguzi obadde oyagala nange obuwanguzi mukukulisa bannange tweyanza nnyo buli omu alyanube omukyala Shapiro naffe tumusanyukirako olw'obuwanguzi bwe yatuuseeko yatusanyukira wamu naye nyongera okutumira Star Meme waali awo atulaba nnyo waliwo n'omukyala waliwo n'abantu abali by the way Faruku abantu b'Italy batulaba nnyo abantu b'Italy batulaba nnyo awo wonna mu Roma wonna batulaba mu Turino yonna batulaba okufa obufi era banne temuvaako ebbanga bannange tweyanziza nnyo tweyanze jambu emmere weeri abawagizi baliwa abawagizi tebaliddeeko abawagizi ba programu eno webali programu yaffe tubaweeko olusaniya tubeere nga tukola Kijambu Muzeeyi ne Faruku mukwateeko bamuwagizi kati abawagizi baffe bannange olusaniya lwe luno olwammwe mwebale kuwagira programu tonulya weka saba mukulu ono muwagizi wange ono enono omukulu afike enyamakano nze mbaveeko banno we bagamba nti olulye weka okola otya Shapiro kyakabinyo addala usijuisi tukafunye twagala laba obaka kamulondo kano kamulondo kaki mawa yainako mulondo kano ketaaga wizo wizo teetaagogerawo kintu kyonna wizo byalina byanywa bimumala kubanga ate wanayogera kajja kufa bufi ajja kwabika bwabisiweyanziza nnyo Mukyala Sapiro webale nnyo webale ddala okubanga bambi otubeererawo baka bonna bonna botuweereza watuwonya si atuwonya nabbanja oyo watuwonya nabbanja twali tugamba nabbanja Mukyala Arafa ow'omugaati era asaba onkolera enteeketaeka njijeko UK obwetubanga kisoboka oba toyina passport toyina passport nze nafuna byonna mbirina bakulimba ne bwenjireeta olina ndaga muntu yokka byonna mbirina ekyanjireete passport erimu emyaka emeka
yafuna passport nga ikoze genda mu yafuna passport nga ikoze genda London mu 2024 Passport eri mwene yameneka. ate bachakola Passport eri mwene ni wali yunga. kale tulye mmere